uli ono nga mulala awaga tujja kumusalako oyo obulago ne tumugamba if you want to know who we are go and ask the Egyptians the history of the Red Sea. The Red Sea has white waters. What do you think it is called the Red Sea? Wali webuuzijja gwe omusajja gwe agamba okusalako Kyagulanyi omutwe lwaki Semayanja omumyufu bamuyita Red Sea ng'ate amazzi ge meeru. Waliwo kyebuuzizzaako ogezangako wano. You will know the history why the Red Sea is called the Red Sea yet it has white water. Waliwo kyebuuzizzaako gwe nti lwaki ono Semayanja bamuyita Red Sea naye ng'ate amazzi ge meeru. Kakati bino byonna ffe abantu tubitunuulira ne tulaba bwe mwewaga. Guns change hands and it's just tekitwala. Yes, all right. Nkulisa yonna mukwano gwange gy'obadde era gy'osinza okubanga otuwuliriza ti weebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Okola kyamaanyi nnyo mukwano gwange. Kiva ntwala guno omukisa nange okwebaza okwesa eddoboozi lino lyawamu okwebaza buli omu sekinnoomu sobola kwebaza sekinnoomu naye nkozesa eddoboozi lino eryawamu okusobola obbeebaza mwebale kwekumira ku mayengo gano mwebale kwagala channel eno mikwano gyange habula gwe nawe ayagala otwegattako mukwano gwange kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange. Ebigambo bya Lutamaguzi awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira twongerezeeko tuwayeemuko tubeeko ne kyetutangaaza eggwanga. Tujjukira bulungi nnyo akakatambika embalaze Lutamaguzi yatutta obudde okwogera ku nsonga eyo okubanga alabula bannabyobufuzi. Manyi kino bakulembeze baffe ebintu ebimu si bya kinyumu. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okweresa si bya kinyumu. Eggwanga oliba nga liri mu kudaaga, eggwanga nga liri mu mbwetaavu, twaba budde bwa kusaaga. Tujjukira bulungi nnyo General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era mwami wa Kaguta Yoweri Museveni yavaayo ku mukutu gwe ogwa social media nga tebannaguggalawo era tugamba nti ze zimu ku nsonga lwaki mikutu guno gwaggwalwawo olw'ensonga nga balagenda bakozesa ensobi zibatajja sobola kwejjako. Omanyi ensobi waliwo ensobi ekolebwa mu busungu ne wabaawo n'ensobi ekolebwa mu kinyumu. Ezo ensobi ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo ozirivaasinga. Oba okitegeera kiba kizibu nnyo zirivaasinga. Kati n'olw'ensonga eyo balabanga ensobi ezikoleddwa tebajja sola zirivaasinga era nawe wakiraba kubanga zaatambudde viral whereby nti ne international medias zatandise okudiscussinga ku nsonga eyo eya General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'alangirira ku social media nti ye ekintu kimu ekikyasigaza Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine President wa National Unity Platform nga mulamu ye kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni singa si ye singa yajjako dda Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe. Kati mu response Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti eno ensonga si agitwalanga eri slightly so akatwalanga ekintu ekiri ekyokusaaga so agitwalanga nti ali mu kutwitinga nedda. Bino byayogera we bateebaze babyogereyo mu bukuukulu bwabwe mu bubondobondo bwabwe nga bagenda mu maaso n'okusanjaga bannayuganda. Bannayuganda bakozeddwako obutemu ng'era ligimu eno ye bakolako obutemu so nze so akitwalanga kintu kya kusaaga era bannange munsabire. Kino nno kyateekawo oluyoogaano n'embeera mu bannabyabufuzi ssaako ne mu international affairs amawanga ageegattira mu international relations n'eggwanga lino erya Uganda ssaako n'ago agalwanirira eddembe ly'obuntu ne demokulasiya gaavuddeyo okwogera ku kintu kino nga galaga gali concerned nnyo ku nsonga eno. Okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agigamba nti nno agitwalanga ekintu ekiri serious ekitali kya kusaaga. Omusajja yansuubiza kunjijjako omutwe ate nziraawo nseke nsaage ti bannange oyo nno omutabani wa Kaguta naye agambye nedda ekintu kino kiri serious kubanga kati tulaba bangi be baggyeko emitwe. Gwogwo n'ogwa Ssegirinya nagwo gwagenze. Kati mufunze ng'alinga abagamba nti ensonga zino si za kubalaata muleke okuliisa ebijanjala empiso abasajja bano tulabye ligimu yaabwe ng'egy'etemula abantu. So sigamba nti yabadde atamidde yabadde ategeera bulungi okwogera ekintu ekyo. Kakati oluvannyuma twalaba nga Muhoozi agibwako ku Twitter. Kati Lutamaguzi avuddeyo n'agamba nti nno we muba nga mwagala okulaba obuzibu ne Semayanja ono gwe bayita Lake Victoria Nalubaale nga mwagala bamufuule Red Sea oba Red Lake wano mu Uganda oba ku East Africa
mumugezeeko okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe oba mumutte bussi, mujja kulaba kye bayita eggwanga. Avuddeyo n'awuuninga General Muhoozi Kainerugaba namugaa gw'oba owulira kikole bukozi onoolaba ekinaabaawo babanga babawaga. Kati wano wenjagala okugira ku gwe eri mukwano gwange otuwe ku ndowooza yo. Golowooza olutalo olubadde ku Twitter nga tebannagala akawunti ya General Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okwataakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, golowooza ebigambo by'abadde ayogera abadde abyogera nga byakusaaga byakinyumu oba abadde ayisa bubaka na message kibaluubirira okukola mu maaso? Jangu mu comment section otutangaazeemu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nawe ayagala otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Twegatteko tuwerabira koona mukadde. Abali mutala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, mubale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbategeeza tugenda kuba nga tukomawo nga tubaleetera information yennyini gye mwetaaga okuwulira gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbagala nnyo abali ku muliraano e Kenya, mwebale kwekumira ku mayengo gano.